Ezise mukasera kano Kyagulanyi kyagenda Maso n'okwogerako eri abawagizi be mu kitundu kino waliwo olunaku lw'eggulo Kyagulanyi abadde ateekeddwa okuba ne kampeyini ze mu disitulikiti 3 okuli Kole, Alebtong, Saako ne Otuke wabula ono yasobodde kutuukako mu disitulikiti emu yokka ng'eno ye y'Ekkole kubanga abakuumaddembe bamulemesezza okubaako gye yeeyongera. Ono bw'abadde ayolekera disitulikiti ey'okubiri olunaku lw'eggulo abasirikale bamuzinzeeko wakati mu luguudo mu disitulikiti y'Erira ne bamulemesa okubaako gy'alaga okumala essaawa nga 12 era ono n'abantu abalala batambula nabo olunaku lw'eggulo lwabakeddeko nga bali mu mmotoka zaabwe wakati ku mabbali g'oluguudo. Nga tannaba kugenda mu kampeyini z'olunaku olwaleero ekitugu Kyagulanyi asoose kwogerako eri bannamawulire ku mbeera yabaddewo olunaku lw'eggulo. Tewali teeka litwabadde tumenye, tewali teeka litumenye, ensonga lwaki tebatusibye. Naye poliisi nga bwe muze mugiraba ekozesebwa kumenya amateeka, ekozesebwa tunyigiriza, ekozesebwa kubanga abantu abagikozesa abantu abalina obuyinza kati balina kye basobola kunnyonnyola nsi okuggyako okozesa okutiisatiisa, okozesa obutemu n'okozesa obumenyi bw'amateeka. Nga bwe mwalabye jo twabadde tulina okubeera mu disitulikiti 3, twabadde mu disitulikiti emu. Baatuzibidde ekkubo ku ssaawa 7, twamaze essaawa essuka 10 nga tuli ku road block. Naye ate poliisi era bye yakoze mwabirabye yaze nesike motoka zaffe nga tewali kye batugamba kukola naye nga just baagala tumala mu maanyi, baagala tulaga nti be balina obuyinza, nga baagala tulaga nti tetulina gye tusobola baloopa. Mu ngeri emu bannamawulire bana baalumiziddwa olunaku lw'eggulo bwe babadde bagezaako okusaka amawulire nga poliisi ekugira Kyagulanyi okubaako gye yeeyongera. Kubano kuliko Moses Waiswa owa radio eyitibwa Busoga 1 FM, Asesanga Bato wa BBS Terefayina, Joseph Wycliffe, John Wycliffe wa Malangon wa NTV, saako ne David Tamale owa Bukedde TV. Bano bakubiddwa abasirikale era abamu ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwola ttaka wabula poliisi teyannyonnyodde ensonga lwaki bannamawulire bakubiddwa era ensonga lwaki bannamawulire ensangi zino naddala abo abatambulira ku Kyagulanyi batulugunyizibwa abakuumaddembe. Ate Lieutenant General Henry Tumukunde nga naye avuganya ku kifo kya mukulembeze w'eggwanga yatuuse dda mu disitulikiti y'e Kabera Maido gy'atandikidde kakuyegwa olunaku olwaleero anaamutuusa mu State House Entebbe bw'anaaba awangudde akalulu ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja. Uma lunaku lwa 28 Lieutenant General Henry Tumukunde akyagenda Maso ne kayofube gwaliko era embeera gy'olira mu background ono ali wano mu district y'e Kabera Maido gy'atandise nayo olunaku lwaleero era agenda Maso mu kuyega akalulu ku nsonga y'ekifo eky'obukulembeze bw'eggwanga. Ono alina district 3 leero okuli Kalachi, Kabera Maido kw'ossa ne Soroti era eno olwaleero eddoboozi gy'olira mu background era esookedde ddala olunaku lwaleero so nga ate olunaku lwakubiri ng'ali mu region eno ey'etteeso gy'atandise nga bwe nze nkugamba nja kuba nkuwa embeera yonna nga bwetambula mu mawulire gaffe agatali gamu ng'era bwe nze nkikola okumanya ddala ebbanga lijja kuba lya myezi 2. Eddoboozi liba lya Nkata Emmanuel Senior mukutu gwa Sanya FM naye ng'ono akyagenda Maaso n'enjiri ye ey'okulaba ng'abantu bagamba balonde enkyukakyuka ku mulundi guno, balonde enkyukakyuka akalulu kaabwe bakakuume era babeere basala ennyo mu kulaba nga basaayo kyonna ekyetaagisa okulaba ku mulundi guno akalulu tebakatabula kubanga kagenda kola kinene nnyo eri ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso okwawukanira ddala. Agambye nti akalulu kano ka mugaso nnyo nga n'ako akali omwaka gwa 1980 so nabagamba nti mulundi guno bannayuganda bafeeyo nnyo ku nsonga eno. Webale nnyo Nkata Emmanuel Senior olw'eggulire eryo. Ate amataba gasazeeko essomero lya Ntimba Primary School saako n'eddwaliro lya Kawongo Health Center 3 mu ggombolola y'e Galiraaya mu disitulikiti y'e Kayunga ne gasannyalaza emirimu oluvannyuma lw'amazzi okwanjala okuva mu nnyanja Kyoga okumala ebbanga lya myezi 2. Essomero lino saako n'eddwaliro biddukanyizibwa gavumenti wabula nga tebirina nnyumba z'abakozi nga kati abakozi abakolera mu bifo bino bagamba nti kibeetaagisa ensimbi nnyingi okugenda n'okuva gye bakolera kubanga kati bayita mu mataba. Esther Muwuliza omukulu w'essomero lya Ntimba Primary School agamba nti embeera eno bawaliriza okutandika okusula mu bibiina by'essomero lino wabula agamba nti tamanyi butya bwe banaamalako na mbeera eno singa abayizi bonna baddamu okusoma. Ono agamba nti okusinziira ku mbeera gye bakoleramu mu kaseera kano gavumenti esaanye etunuleko ku nsonga y'emisaala gyabwe oba oli awo egyongezeeko. Ansaba gavumenti etunule ku misaala gyaffe kubanga staff eno wenjitunulira bona tebanaba kutuuka ku bba ate nga batusuubiza nti abantu abakolera mu bifo nga bino hard to reach balina okubeera ku bba naye misaala gyaffe gikyali wansi nnyo era tusaba batwongere batuweeko ne ka transport tetusaasobola kolaki kutambula okuleetedde okuva mu maka gaffe ne tuba nga tusula busuzi ku ssomero n'ekyokulya obuli ne kitubula. Wabula ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Tom Serwanga agamba nti gavumenti erina enteekateeka ey'okutumbula obulamu bw'abakozi baayo ssaako n'okulaba ng'abantu abasoba mu 1500 abakoseddwa embeera eno badduukirirwa.
Ebingo bitadde ku bbali akakiiko akafuza akajja ku lukiiko lw'abavubuka mu ggwanga kaalayiziddwa olunaku lw'eggulo nga kati katandise mu butongole okuweereza abavubuka mu ggwanga. Ng'asinziira ku mukolo gw'okulayiza bammemba b'akakiiko kano, minisita w'abavubuka n'abaana Florence Nachola Kingi yasabye abalayiziddwa okuba ekyokulabirako ekirungi eri abantu be bakulembera kubanga kino kye kijja okukyusa embeera z'abavubuka. Era nembakuutira nnyo babeere nti nno baba ekyokulabirako eri bannaabwe. Omwana okulaba obulabi ng'oli mukulembeze, ng'oyambala bulungi, ng'olya bulungi, okola okweyimirizaawo, ekyo kyokka kimuleetera enkyukakyuka. Ate n'okubajjukiza nti nno eggwanga lino liddukanyizibwa ku musingi ogwo gwa nakyewa. N'olwekyo buli muntu yenna omuzadde azaala omwana yandibadde afuba okulaba nti amuteekera obulamu bwe obw'ekivubuka n'engeri gy'aliyitamu mu ggwanga muno. Ye ssentebe w'akakiiko kano Jacob Eyeru asabye abavubuka okuteeka ebbali enjawukana zaabwe ez'ebyobufuzi, amadiini ssaako n'amawanga bakolere wamu okulaba nga beekulaakulanya. Waliwo ebitwawula ng'abavubuka kati nga politics owagirani tujja ku musingi guli ogw'okwegatta nti ffe nga generation ng'abavubuka ffenna tuyina ebitugatta ebyetaago mu maanyi mu busobozi bye twagala okusooka abavubuka bakitegeere. Bwe bakitegeera ekyo kiba kitegeeza nti bwenzija okwogera naawe nga kifuddeyo kibiina ki olinako kyekubira, ojja kutegeera nti tujja kubanga tugezaako okuleeta ensonga z'abavubuka ze tusaba mu bakulembeze, si nsonga zaani gwe tuwagira.